icons of, you know, I like what you do. Wow. Njagala nnyo with your drama, njagala nnyo your theater. Thank you. Webale nnyo. Olikyali wa kabi nnyo. Soko buze kubatulaba muganda wa. So segwe. Balungi abatulaba no ku BBS Terefayina program kawunyemu mwebale kutwagala, mwebale kwagala art. Yeah. Mwebale kulaba program yenu kawunyemu kubanga ereta mawulire agaliko agategeeza abantu ensonga ezigenda maaso. Yes. Tusimanyo mu Jackson. Amina muganda wange Male. Male ensonga before we get into what exactly has brought you on the show. Yes. Ensonga ya gundi ojulide ya federation union badziza omuliro Kenzo ya meeting the president Kenzo bagamba agenda afuna million for the federation atenga byazagamba nti I'm lobbying for my artist for the artist. What do you make of all this gwenga gwe bichi kyogera kugera maso ekinuma kiri kimu nti fenna tulinga abateba mu golemu fenna tuligoenderera kintu kimu kyokka kulaba nga ati agenda mu maaso ati afuna abaneddembe tubanene right ekula ebintu byaffe nga tulina copyright nebigenda maaso naye tikyannaku nnyo nti ate bwe tubanga abagenda okutuuka be tuti ate nga twerumaluma nga tweze mabega tuba ekyekisinga okunuma naye nga ate nze ndowooza fenna tugoba kintu kimu bwabanga Eddie Kenzo aiseewo n'agenda nga kyavuba avubira ffe nze ndowooza tutule tuzitukiziganye tukweze tutya tutambuza tutya tuleme kulumagana kubanga buli tuba tugenda okutuuka nga tulumagana nga tusuula government eno intending otereza ati ono ekigenderera is the intention to really better because it feels as if ngabo gabe buli mba mutuuka nga babasuulamu ssente ekisinga okwawukanya art sente ogenda owulira gundi bagenda bawa ssente anewebuuza government kye baginnyonnyola kyetategeera is the pocket change the biggest problem or the entire fraternity the problem ani golaba ino nenyizibwa wano okunenya abatuna agenda okunenya obunenya tuyinza okuba kule kutukolasi bwe tukize ensonga yaffe nze ndowooza government ntuufu okuwa ssente zinezo we federation yali badde ezituwa government kituufu zituwa kyo kituufu kubanga we are entitled naye tuzifunye tutya tugenda zikozesa ki it's another question that's why abantu berumaluma noyina agamba abazifunye batuufu si batuufu bano balina zifuna si bano naye nga z'okuzifuna ssente kituufu tusaanidde era tugwanidde zifuna era nze nkiwagira so ekibuuzo n'obuuza nti zigenda kukola ki that's the question bwe ziba nga bagenda zigabana buli omu afuneko ekyo si kituufu kikyamu bwe ziba nga zigenda tereza structure fena kye twagala enforcement corporate office baziteekewo fena kye tutunuulidde ekyo era tubasaba bebanga bebannaffe bagenzi ne bazifuna bazikozese mubutufu bwazo batemeteme mubutufu bwazo bakole ebife nabyo twagala nga industry ebigendo tugasa kubanga bo bakikoze batuuseeyo kati bazireete bakole ebigwanidde ebinatwala industry maaso than okujja ne bagabana ne balya ate tuddamu ekwolumaluma bali babaffe tetwafuna kati ffe twagala kati byebitulemesa atwafugenda maaso ate nga industry ngazi nkulu ensava Male Musah gwe nina artist omukukutivu kasooka tulaga abantu some of your works then we talk about your